Yes, mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino gano malungi si malungi. Okusinziira ku mawulire agafuluma amagye g'olabaawo musuululu kwa moja, njagala osooke otuule owulire ebigambo. Ampuliriza, ebigambo byongedde okubeera nga biddugalira. Abasajja munda mu ggwanga erya Rwanda okusingira ddala Meeja General Paul Kagame Rutagambwa, ono saagala weerabire nti alinnya mu kimu ne General Yoweri Kaguta Museveni, Beppo ne CDF General Muhoozi Kainerugaba. Kati njagala owulire, ampuliriza, nti akusinga onakubya gw'okutte gye buvuddeko. Tuzze tubategeeza nti abasajja bano ebigambo byongedde okubeera nga bibaddugalira era nga batuula obufofofo, era nga olwo miitingi ez'ekyama enkambwe ezitula mu bifo eby'enjawulo naddala obudde obw'ekiro. Kaakati njagala otuule naddala ggwe ali ku mukuto gwa EKTV Media Uganda owulire ebigambo ebyongedde okuddugalira abasajja bano, nga n'amawanga aga Bulaaya gongedde okubeera nga gatabula n'okubeera nga gatabula kasukaali okusingira ddala wakati wa General Museveni, General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti ono yavuddeyo n'awandiika ebigambo ku Twitter ye, ono ng'alaga nti olutalo lw'eggwanga erya Iran bwe lutaggwa mangu mu bunnambiro agenda kukwata amagye ga UPDF agasindike munda mu ggwanga erya Iran basobole okubeera nga bakuba gavumenti ya Iran mu nnaku 3 busatu babeere nga bagitadde ku ttaka. Bigambo bino byawandiikiddwa General Muhoozi Kainerugaba ku Twitter ye, era nga bwe mwabirabye. Kakati nno atannaba kubeera nga owulira ebigambo bino, njagala ojje otuule omanye nti ssaawa yonna Uganda ebigambo byandituddugalira, era ne gavumenti yennyini oba oliawo yandimaamulwako, kubanga bano abasajja be baliko be basajja abatasiba zikweya, abasajja abatazannya, abasajja abalina amagye ag'emirundi 4, abasajja aba Isirayiri nga n'eggwanga erya Amerika kaakati liwezezza omwaka mulamba bukyali bagezaako okusula gavumenti, bano nga baalemwa. Kati njagala ompulirize enkoma obulungi nnyo, ampuliriza ntambula ne Hajati Nakalembe, omusomi w'edduwa Kayingu akusomera edduwa gwe ali Uganda nawe ali ebweru wa Uganda ng'olina ebizibu bya buli kkala. Hajati Nakalembe, ennamba njibawa yeeri ku screen, tolonzalonza, kankomewo nkuwe emboozi. Sooka ompere vidiyo eno ekigalo, sooka ompere vidiyo eno like. Kati wuliriza amawulire agafutuka munda mu ggwanga erya Rwanda oba ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo. Ebigambo birungi si birungi. Wenkoledde akatambi kano ng'amagye g'eggwanga erya Rwanda baamaze dde okugatwala nga nena mbugi simufungize, nkutegeeza nti bano baamaze dde okusibamu ebyanguwa okufuluma eggwanga erya Congo. Jjukira nti Rwanda ebadde ewagira abayekera aba M23, eno ng'erumiriza nti ne Congo nayo ewagira abayekera abagenda okubeera nga bajojjobya gavumenti y'e Rwanda basobole okubeera nga bagijjako. Era nakoledde emboozi era ngenda gikwongera naye nkulaga nti omukyala wa Felix Tshisekedi Tshilombo, ono nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Congo, abasajja ba assassini oba abatemu baamulumbye mu woteeri mu kibuga Washington mu ggwanga erya Amerika. Ono nga baagala okumumiza omukka omusu, wabula okusinziira ku mawulire gano galaga nti bano babadde bavudde munda mu ggwanga erya Rwanda, era ng'omukyalo ono babadde bamulinnya kagere okulaba nga bamusanjaga. Jjukira nti omukyalo ono First Lady ow'eggwanga erya Congo yagenze munda mu ggwanga erya Amerika okubaako emirimu gya ggusa egy'enjawulo ku lw'eggwanga erya Congo. Kaakati nga kigambwa nti ne Rwanda wano we yafunidde omukisa okusindika abatujju, kaakati bano babakwatidde mu lukuubo. Era emboozi okulya n'okomba essowaani kwabaddewo kuyitirivu nnyo nga bw'ogenda okulira mu mboozi za leero. Wabula nga tutambula, omukyala amanyiddwa nga Hajati Namyalo, ono nga y'omu ku banene munda mu NRM. Ampuliriza, ono ye mukyala amazeeko bannansi ebyewungula. Ono amaka gokka g'alina, emmotoka zokka z'alina, fanica yekka gw'alina mu nnyumba ye. Kaakati bw'obeera eyo n'olowooza nti gwe okuuma gainizi olimba, bw'obeera eyo n'ogamba nti okuuma gainizi olimba, njagala nkulageko katono nnyo ku kye bayita okuuma gainizi. Tukomewo. Natunuulidde ennyumba ya Hajati Namyalo, nentunuulira okuva ku geti ne kompawundi, nentunuulira eddiiro ne fanica eyabaddemu gwe bagambye nti yamujja ttake, nentunuulira emmotoka gy'avuga nga teriiweemu 2 oba 3, alina mmodo 224, alina 223, alina n'emmotoka endala eyabaddewo ennene. Mu butuufu mu abantu abamu abali yaboza we are protecting our gains. Mwaka mutemanyi kye mutegeeza. These are the people balina okugamba we are protecting the gains. Kati gwali eyo mama Nakano ajali mu katale, kikino kye bayita gains. Bebana abantu abalina okutuula wansi n'agamba we are protecting the gains, because the gains zaddalira zizo ze bayita gains. Ate namaze n'okulaba nga abantu bano aba parliament bano ba minister ba MP, kubanga
ow'ebuddaka yavaayo n'atulaga balina n'engeri gye bavuganyaamu awo abo baminisita. Ono bw'atulagako nga nonajja atulagako, ono bw'atulagako ekisinga addako okutulaga atulaga kisinga. Muganda wange Ajati Namyalo alina fane kya miliyoni nga 4. Bannangera bano be bafunye mu parliament, bano be basono okugamba nti we are protecting the gains. Namyalo, Bebe Kulu, Eddie Kenzo. These are the people who are protecting the gains. Gwalia was we are protecting the gains. So kotegere true meaning of Chigambo gains. Gwe mama nakano ajja kola mu katale mu wino. Abakazi bano balabika banange. Anyway, buli omaba n'omukisa gwe ne muganda wange ataakole mu parliament ng'olina wobbira diiru n'ebirala tetugenda kufuna. Kakati nno buli lukya obunkenke bweyongera. Nkulaze nti bano be bakuuma gains, furniture yekka, ekizimbe kyokka, emmotoka ez'enjawulo eza buli kkala eziri mu makaage, naye nga bw'obuuza omulimu omukulu gwakola naddala mu gavumenti ogugatta ku bannansi ogunoonyawo ne gukubula omulimu omukyalo ono gwakola nga guyamba eggwanga nga gugatta ku bannansi amazima gennyini gukubula. Era bw'obuuza omulimu gwakola oguvaamu ssente zino zonna amazima gennyini gukubula. Kitegeeza obukenuzi, obulyake, obulabbayi obufumbekedde mu gavumenti eya Mwami Museveni nga bwe yategeeza nti ne mu State House mwennyini obuli bw'enguzi n'obukenuzi n'obulyake buyitirivu nnyo bwe tulabako olunaku olwaleero ew'omukyalo ono ebintu byalina bibyo mu makaage. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso waliwo bajja nonna kutegeeza olunaku olw'eggulo abaakwatiddwa, wabula nga bano ekyabakwasizza naguno gwaka ensi ekyebuuza, naguno gwaka ensi ekyewuunya. Bano baakwatiddwa mutabani wa Mwami Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, era nga omu ku bo abadde akola mu kitongole kya immigration, ono nga yayambako abantu bafuluma ebweru w'eggwanga n'okubeera nga bayingira uyo omu ku banene abali mu kitongole ekyo ekya immigration. Wabula saagala weerabire Mwami Kyagulanyi yategeeza bwe yali afulumya eggwanga Uganda nti yayambibwako abamu ku bakuumaddembe okufuluma eggwanga Uganda n'okulyetooloola nga bagenda bamukweka. Kyandibanga bano ebyabakwasizza byekuusa ku bino ebya Mwami Kyagulanyi, era abamu bwe balowooza wabula nga emisango emituufu egyakwasizza abantu bano teginnaba kubeera nga gitegeerekeka, teginnaba kubeera nga gyeyoleka okweramba olujja oba okutegeezebwa ensi. Wabula saagala weerabire bano ono si bazze nga akwata bokka, bangi bazze nga akwata bukyafuuka CDF, abamu ng'emisango gimanyikiddwa ng'obukenuzi, abalala nga tegimanyikiddwa nga bano. Nga wakyaliwo ebibuuzo bingi ku ngeri Kyagulanyi gye yafulumamu eggwanga, olunaku olwaleero General MK alagidde ne bakwata omwami gwe bayita Brigadier General Johnson Namanya. Ono yabadde akwasaganya yabadde commissioner akwasaganya ebya immigration, ebyokuyi abantu abayingira eggwanga n'okulifuluma. Olwaleero CDF yalagidde ne bamukwata, ne bakwatirako ne Major General Don Nabasa. Ono yabadde in charge of Joint Staff Policy and Strategy mu UPDF. Nga tanaba kufuuka kino yaliko ne komanda wa 3rd Infantry Division mu Moroteyo. Ono naye bamukwatidde wamu ne Major General ne Brigadier General Johnson Namanya abadde Commissioner wa Citizenship and Passport Management, ate ng'era ye Commissioner Director of Citizenship and Immigration Control Unit akwasaganya ebyokuyingira n'okufuluma. Olowooza dots ziyinza okuba nga tezigatta mu ekyo. Babakutte olunaku olwaleero era ababasibidde wali eri Kasenyi Military Facility, Kasenyi kiri eri ku Entebbe Road, ku directive za CDF General MK Muhoozi Kainerugaba. Jukira ano si yasoose bukyanga General MK atwala ofiisi ya CDF mu March wa 2024. Ayina abanene bangi nnyo abali ku rank ez'amaanyi mu magye bazaakwata olw'ensonga ezitali zimu. Abamu bali mu bulyake, abalala babavunaana misango egy'enjawulo, abalala emisango teginnaba kumanyikwa nga bano, emisango gyabwe teginnaba kumanyika naye nga yalagidde ne babakwata. Mujjukira we yalagira ne bakwata Major General James Birungi yali akulira CMI ku nsonga z'okuba mbu ye yalinga emabega wa bbomu ezo ezaatulikanga. Okitegeera muzijjukira bulungi nnyo. Ne bamukwatako ne bakkano oba ahimbisibwe n'abalala ne babasiba. Azenga akwata abantu ab'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo. Wabula kino wenkiwulidde nga kirimu immigration, nga kirimu citizenship, nga kirimu passport,
Nengamba dots tezibanga zigatta n'ebyakyagulanyi. Jukira John MK yagamba nti agenda kukola butaweera okufuba okulaba ng'atereeza amagye agajjemu obubbi agajjemu obulyake agajjemu abantu ababadde nga bakolera omukola deals ez'enjawulo mulimu abamu ba gold dealer mulimu abamu abagaba emmundu ne baziwa ababbi ab'amaanyi ebintu bingi nnyo nnyo ebitambula omwo naye yagamba azze kulaba ng'agogola kakati nze nja kubanga nkuwa update ezifaanana ng'ezo wakati awo ne ba escort Kyagulanyi abasirikale abamubeerangako nabo baakwatibwa ne babavunaana okulagajjalira omulimu okubabuza kubikwata ku muntu gwe bali bakuuma nga tebamanyi n'ebirala ebifaanana ng'ebyo era ne babasiba ne babagoba ne mu poliisi. Yes, gwe wenna ali eyo mukwano gwange atugoberera nkugambye nti ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda byongera okweraliikiriza n'okuwuniikiriza ensi nga kaakati abasajja batandise okubeera nga beewamba bokka na bokka nga beekwata bokka na bokka nga beggalira bokka na bokka nga beesiba bokka na bokka. Saagala weerabe nti bano okusiba bano si be basoose nkutegeezezza n'abalala bangi omukulu bazenga akwata wabula ono yavuddeyo n'ategeeza nti eggwanga erya Iran bwe litageza kubeera nga liteesa lutalo ne luggwa agenda kubeera nga alirumba ne UPDF. Jukira nti UPDF ezerumba amawanga ag'enjawulo okwetooloola amawanga gano ddala gano aga Afrika naddala ago agaliraanye Uganda era nga bano bazze balwana enkya n'eggulu wabula nga bano saagala weerabire nti nno ensimbi ezibateekebwamu zibeesingira ddala munda mu ggwanga erya Amerika. Kati njagala owulire omusajja nga bw'ategeezezza okulumba eggwanga erya Iran. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso nakutegeezezza nti omukyala muka pulezidenti w'eggwanga erya Congo amanyikiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ono yalumbiddwa abatujju oba abatemu munda mu ggwanga erya Amerika ku mirimu gye badde agenzeko emitongole wabula bano bavuddeyo ne beewozaako nti babadde tebalumbye kutumula mukyalo ono mbu nabo babadde bakungunga bava munda mu gavumenti y'eggwanga erya Rwanda era mbu bano babadde balina emirimu emitongole munda mu ggwanga erya Amerika. Wabula ekyebuuzibwa bwe kibanga Rwanda n'eggwanga erya Congo tebakolagana tebalima kambugu tebalinnya mu kimu kijja kitya okubeera ng'omukyala muk'omukulembeze w'eggwanga erya Congo ekizimbe kye yabaddeko oba apartment oba hoteero nga n'omukungu okuva munda mu ggwanga erya Rwanda naye kwe yapangisizza? Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri, abakuumi baabwe bonna basisinkagana batya kumpi Kinyana Mpindi oli we yabadde asula nga bagamba nti noono waasula. Kino nno kyongera okukulaga n'okwoleka obutugumbuzi n'obutujju obw'abasajja bano ab'e Rwanda. Saagala weerabire abantu bangi abazze nga batirimbulwa okuva mu mawanga ag'enjawulo bano nga badduka munda mu ggwanga erya Rwanda ne bagenda ne bafuna obuwaŋŋanguse oba obubuddamu mu mawanga amalala naye nga bano balumbibwayo ne gye bali ne batuguuka okubeera nga batugumbulwa nga ne munda mu ggwanga erya Uganda waliwo abaakubwa amasasi wali e Rubaga nga kigamba nti bali badduse munda mu ggwanga erya Rwanda waliwo abatibwa nga bali South Africa waliwo abalumbiddwa mu mawanga ag'enjawulo nga America. Kaakati omukyalo ono yasimattuse oba byogerwa bituufu? Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye kapula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. No, wait for what? You cannot touch me, man. Public, no? How are you, brother? How are you? Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. Wait for what? You cannot touch me, man.
Akatambi k'entandise nako bassebo ne bannyabo ensiitaano gye mulabye eyo y'ensiitaano eyabaddewo mu kibuga Washington DC oluvannyuma lw'abagambibwa okubanga bano b'operativu b'eggwanga lya Rwanda okuyingira wooteeri y'emu omwabadde First Lady ow'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Bassebo ne bannyabo ebintu bino byantiisizza. Ekyamazima bwe ntandika okuwulira b'operatives b'eggwanga lya Rwanda lino eggwanga nga munywanyi nnyo n'omuntu ayigganye omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ntandika okweraliikirira era ensonga eno saagibuusizza maaso. Mu kye mulabye ekyo bassebo ne bannyabo abasajja be mulabye bagoberera abo nga babalikoodinga b'amagye g'e Rwanda. Bano b'operativu ekyogerwa nti babadde balina emmundu kyokka ekyewuunyisa balabise mu Washington DC mu kiseera kino kye mumanyi kye tuliko eky'obunkenke ng'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakafuluma eggwanga bano ne babuukinga wooteeri mu Washington DC. Kaakati ngenda kukubuulira byonna ebyabaddewo naye Omuganda agamba nti weewaawo agabwa g'olaba geerwanyarwanya gaba gaagala kulya nnyinimu oba gaagala kuluma nnyinimu. Bassebo ne bannyabo kino kyantiisizza nnyo n'okusinziira bwe nagenze ne nnoonyereza byonna ebyabaddewo n'okusinziira ku byafaayo ffe nga bannamawulire abagoberera ensonga nkimanyi bulungi nammwe mubiwulirako nti bantu bangi abagobererwa mu mawanga gye baba baddukidde nga bano baba batwaliddwa nga balabe eri amawanga agaba gabafudde abalabe era ne battibwa nga bali ku mawanga gye baba baddukidde okufuna obubuddamu. Kaakati oluvannyuma mukimanyi bulungi nammwe kennyini bannayuganda nti omusajja General Muhoozi Kainerugaba ayigganya Bobi Wine eggwanga lya Rwanda balinnya mu kibu. Nkugambye balinnya mu kimu. Ekyamazima bw'obawulira n'ebigambo byazaayogera kiraga nti omukwano gwa Rwanda gwe balina n'amagye ga Rwanda ne b'operatives b'e Rwanda gubasaza mu kabu enswa nnene kwegamba balina omukwano mungi gubagabanya n'akantu akatono. Omuganda bw'atyo bw'akyogera. Kaakati bwe ndaba b'operatives b'eggwanga lya Rwanda nga bali mu kwesikasika ne operativu b'eggwanga lya Congo bassebo ne bannyabo bano baagwaŋŋanye mu Malaka mu wooteeri emu mu Washington ekyogerwa nti bano baagibuukinga olw'essande oluwedde nga balina missoni gye baali baagala okukola. Naye ebyo bigambo kaŋŋende butereevu mbannyonnyole exactly nga bwe byabaddewo kigambo ku kigambo. Kakati First Lady Denise Nyakeru Shikedi ayina wooteeri gye yayingidde mu Washington DC bassebo ne bannyabo ng'eno we yabadde agenda okusinziira ogenda mu lukuŋŋaana. Kyokka ekyewuunyisa kigambibwa nti b'operativu b'eggwanga lya Rwanda baali baabuukinga wooteeri eno ennaku ntono nnyo ng'omukyalo ono tannaba gibuukinga ekikolwa ekyalabise nti bano baali baagyetegekera. Kaakati ki ekyabaddewo? Olwokubiri puroguramu eno ngikoze olwaleero olwokuna nga 26 ogwokusatu 2026 b'operativu ba Rwanda basisinkanibwa nga bakikiitanya oluggi bassebo ne bannyabo ku suuti First Lady w'eggwanga lya DRC we yali alina okubeera nga waasula. Kaakati security y'eggwanga lya DRC eyawerekera First Lady yagwa ku b'operativu b'e Rwanda nti nga bakikiitanya oluggi baagala kuyingira. Bano ne bambalagana ne bakubagana we wavudde olabe akatambi ako. Ensonga eno nkulu nnyo eri bannansi nkimanyi nammwe mukitegeera nga bwe ngenda obbibagamba mu bujjuvu. Bw'olaba ng'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakafuluma eggwanga bassebo ne bannyabo ng'ali mu Washington DC gye yalabise era gye yakakasizza nti gy'ali b'operativu b'eggwanga erimanyiddwa era erize eryogerwako mu byafaayo okweriminatinga abantu abalowoozebwa nti bano babeera bavuganya gavumenti kyewuunyisa era kikanga eri mmwe mwenna bannayuganda
muyina okukyetegereza era mukigoberere. Kakati bassebo ne bannyabo kyazuuliddwa nti First Lady bwe yabadde yeetooloddemu nga mu ssuuti ye taliimu mu woteeri eno gye sigenda kwatuukiriza linnya, olwetooloddemu bw'ati bano ne beemulula ne bajja batandika okukikiitanya oluggi. Kaakati tebaategedde nti waliwo security eyabadde esigadde mu kitundu, era bano bwe beerabye n'okwemanya baabadde beemanyi, bano bwe baalabye nga bano bakikiitana n'oluggi, owa security wa First Lady we DRC najja n'abasisinkana, era bassebo ne bannyabo yagezezzaako bakwata mbu ne beesikaasikanya n'ebikonde ne beekuba kutuuka b'operativu b'eggwanga lya Rwanda mu katambi koolabye baabadde bafuluma. Kaakati bano okusinziira ku byogerwa waliwo emmotoka ez'abakimye nga n'emmotoka emu eriko number plates eziri diplomatic, nga zino diplomatic number plates ziri attached ku ggwanga lya Rwanda. Bwe butambi obwo bw'olabye bassebo ne bannyabo kyakoze amawulire ne kigira, naye kankutwale ku biri official ndyoke nkubuulire bye ŋŋamba. Njagala bassebo ne bannyabo nkutwale ku mutimbagano gwa X ogw'eggwanga li Democratic Republic of Congo, ngeno ye embassy yaalyo kye yawandiise ng'esinziira USA. Embassy of the Democratic Republic of Congo in USA ku incident eno baajogeddeko batya. Incident on March 24, 2026 in Washington, D.C. Washington, D.C. March 25, 2026, oluvannyuma lwa kino okubaawo nga 24 eno post baagikoze ku mutimbagano gwabwe gwa X ennaku z'omwezi nga 25 lunaku olw'eggulo. An attempted intrusion by Rwandan nationals into the quarters of the First Lady of the DRC was intercepted and prevented by the security detail in place. Ntino abatuuze b'eggwanga lya Rwanda bagezezzaako okwagala okuyingira mu kifo First Lady we yabadde ali, naye bano baakwatiddwa security eyabaddewo mu kitundu. Ebigambo bino byensoma biva ku official X platform eya embassy ya DRC ng'esinzira Washington, D.C. Kakati muwulire. This serious breach of security involving a high-ranking Congolese figure present in the United States at the invitation of her American counterpart was immediately reported to the competent authorities, who have been seized to shed full light on these events. Kakati kino kigamba nti kino ekikolwa eky'okuyingira mu security y'omu ku bakungu ab'oku ntikko ab'eggwanga ly'e Congo, bassebo ne bannyabo ku butaka obugwira oba ku ttaka lya United States. Bano bakkaatiriza nti omukyalo ono yabadde azzeeyo okumiitinga mukyala munne First Lady. Jjukira mu ba First Lady abaayitiddwa ow'e Rwanda teyabaddemu. Bassebo ne bannyabo atabitegeera kamala okumalayo kino mbikugondeze nti nga newankubadde bano bagezezzaako okuyingirawo, bano balemeseddwa era ne baanikibwa in full light of these events, who have been seized to shed full light to these events. Bano ab'e DRC oba ab'e Congo bategeezezza abakulu mu ggwanga lya United States of America. Given the circumstances, this incident cannot be downplayed or reduced to a mere misunderstanding. It occurs within a context where documented behaviors of certain state actors regarding extraterritorial actions and targeting of individuals demand the utmost vigilance and rigorous assessment of the facts. We commend the responsiveness of the local authorities. Bassebo ne bannyabo, eggwanga lya DRC ligamba nti ekikolwa kino ekyabaddewo tetusobola kuzannyazannya nakyo nti buno bwabadde butakkaanya butonotono. Okusinziira ku bizze byogerwa ku ggwanga lya Rwanda, okusinga ku ngeri ki eggwanga eryo gye likolamu missioni zaalyo wabweru w'eggwanga lyalyo, kino tetusobola kukiyitako buyisi. Tulina okukyetegerereza ddala ne tukituukira ddala munda. Naye ne weewaawo Rwanda teyasirise. Bassebo ne bannyabo be mulabye okusinziira ku kwoti eno
Democratic Republic of Congo newankubadde bano babadde operative yo mu kigambo kyayo ebayise ba Rwandan Nationals teyogedde ku operative ani ya confirminze nti bano babadde operative kankutwale ku kiwandike kyafulumiziddwa Rwanda Embassy in USA ku mukutu gwabwe oguli official wulira clarification on the incident at Washington DC hotel kakati kuno mbu babadde baagala okunnyonnyola kiki ekyabaddewo Rwanda yeegamba ki ani armed member eyabadde talina kisi atalina kisi ngenda balaga ka video mbalage ne gwe bagamba atabadde na kisi wulira an armed member of the security detail of the Rwandan VIP security detail Rwanda ye confirminga nti ono yabadde security operative an armed member of the security detail of the Rwandan VIP staying in a Washington DC hotel inadvertently encountered security agents of a DRC delegation in a hotel hallway accessible to all guests. Both delegations were staying at the same hotel. Nti omu kuba member ba security y'omu ku bakungu b'eggwanga lya Rwanda yasisinkanye mu butanwa aba security ba mukungu w'eggwanga lya Congo nti bano basisinkanye mu lukuubo nga buli omu akkirizibwa odduyitamu owulya mbu bano basisinkanye mu lukuubo. Both delegations were staying at the same hotel. Bonna bano babadde beebaka ku hoteli y'emu mu Washington DC. Bassebo ne bannyaba ekibuuzo ekikyasinza obukulu ng'era kibuuzo ky'amaanyi nnyo ng'era olina okukyebuuza kijja kitya okubanga amawanga agatalinnya mu kimu weewaawo bano ababiri nga tin'okukwatagana tebakwatagana lwaki Rwandan VIP yabadde apangisa ku hoteli y'emu okwabadde First Lady owa Democratic Republic of Congo era lwaki Washington DC erina hoteli emu eyo yokka oba wabaddewo eyabadde abasasulira omu nga bonna babadde tebasobola kwesasulira ng'oli yabasindisaawo kijja kitya okubanga Rwandan security operatives babadde mu hoteli y'emu omuli ne security detail eya First Lady eyabadde ku official visit emanyiddwa nga ne bw'obeera ani oba okimanyi okusinziira ku mawanga ne diplomatic engagements the DRC First Lady was supposed to be there on an official visit. How comes the Rwanda VIP, the so-called Rwanda VIP, managed to secure a booking at the same hotel, whereas the First Lady of the DRC happened to be on an official visit at that hotel? Basebo ne banyaba abantu bano betwogerako abe Rwanda n'abe Congo bemanyi bulungi. That is why it was easy to identify that these are operatives of this country and these are operatives. Kaneyongereyo. The Rwandan detail member, these are facts bino byensomano biri byenyongerako mbuuza bibuuzo nga munnamawulire. The Rwandan detail member was briefly restrained from accessing the elevator by the DRC security agency. Kakati okwekuba ebikondo okwabaddewo Embassy y'e Rwanda egamba nti ono baamukuttemu katonotono awo ne bamulemesa okulinnya lifuti oba elevator oba lifuti baamulemesezza okulinnya lifuti beenyoddemu katono awo. The Rwandan detail member was briefly restrained from accessing the elevator by DRC security agents, which was an inappropriate and wrong behavior in a common area. But the matter was eventually resolved without further escalation. Abe Rwanda bagamba nti ekyokwata omuntu waabwe okumulemesa okulinnya elevator kino kyabadde kibi kubanga elevator ya buli omu nti kino tekyabadde tekiri sikyabadde kituufu era eno yabadde empisa mbi wrong behavior eyakoleddwa mu kifo ekyolukale oba ekya buli omu naye kino bakimaze mangu awo ne kiggwa. Following this incident, the Rwandan party made a decision to change hotels, but were harassed and filmed by unknown persons as they checked out and departed.
nti bano bwe basazeewo embeera eno ne bagyekengera oba bwe bagirabye basazeewo bakyuse woteeri. My question, why didn't they do this before? Ng'okusinziira ku bulabe obuli wakati w'amawanga gano, can't the Rwandan security detail detect or prepare to avoid any confrontation by the fact that the First Lady of the United States of America, Muchala Trump, yabadde wakowoddeko ku Muchala Chikedi? Kino kiba kiwa oyo VIP yabadde ali mu hoteri y'emu okugamba nti amawanga gaffe bwe tegakwatagana wano wasobola okubeerawo embeera kyenkanankana bakazi bajja abasisinkanye ku mukolo ogw'okwanjula nga gwa masanyu bwe muyomberayo abantu ba bulijjo babafulumya kisoboka naye ate basobola okuttira ku liiso ku eyo yabadde alina kaadi eyayitiddwa ku mukolo gwe bataayise oba ataabaddewo nga ye yabadde kyereeta gwe bafulumya. Bano bagamba nti bano bwe bakirabye nga kiyinza okuleeta okusikawo omuguwa ne basalawo bafulume naye ne wabaawo abantu abatandise obbakwata ebifaananyi be batamanyi. Kaakati wulira despite this provocation, the Rwandan team was restrained and professional at all times and carefully avoided any confrontation. Nti newankubadde bano balumbiddwa tebaataddewo mbeera basigadde nga beeyisa nga abakugu tebalina kye baakozeewo basebo ne bannyabo nti era bano kino balaze obukugu obw'ekika ekyawaggulu. There has been gross misrepresentation of what transpired, including blatant dishonesty by the DRC Minister of Information in a press conference last night. These contemptible lies should be disregarded and condemned. Babe Rwanda bagamba nti wabaddewo obulimba obw'ekika ekyawaggulu buno nga akulira okufulumya amawulire bwe yatudde mu lukiiko lwa bannamawulire be yayogedde bo bagamba si bituufu nti okusinziira bino bye yayogedde bulimba obuwedde emirimu era tebulina kukwatibwa era bulina okuvumirirwa. Basebo ne banyabo posts z'amawanga agabiri bwe zityo bwe zaabadde. Kakati mumpulirize incident eyo bwe yabaddeewo Rwanda egamba nti operativu baayo tebabadde na bisi tebabadde na byakulwanyisa. Mumpulirize basebo ne banyabo eggwanga lya Rwanda lirumirizibwa nti liyingira Congo ne litandika okutta abantu baalyo nti era ligula ebyokulwanyisa omuli okuyigganya abakungu mu magye g'eggwanga lya Congo okuttingana okwaddala n'okwagala okumaamulako gavumenti efuga eggwanga lya DRC. Nti bano be bali emabega wamu n'eggwanga Uganda ow'ekibinja ekiyitibwa March 23 era nga nejjo kubaawonawo mu strike eyali ey'Amerika kigambibwa nti bali mu ggwanga Uganda bajjanjabibwa mugamu ku malwaliro ag'abamagye. Njagala mbatwale ku ky'oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyo byonna byabaddewo nga newankubadde byabaddewo incident eno basebo ne bannyabo etandika butandisi. Bantu bangi bazze okusobola okwogera biki bye balowooza nga mu butambi obwo naye okusinziira ku kiwandiiko Rwanda kye yafulumizza nti operative waabwe teyabadde na mmundu bano bakiwakanya era waliwo ekifaananyi ekitambula nti operative ono bwe yeetegerezebwa mu kiwato mwabaddemu ekikulumbadde ekirowoozebwa nti nno yabadde mmundu. Ekyokubiri waliwo Abamerika nga ogoberera bonna byonna sigenda bijjayo kuba nyina ensonga gye njagala tugguse wano bagamba nti ekyatutte operative ba Rwanda mu luumu oba mu hoteeri First Lady w'eggwanga lya DRC mwe yabadde babadde bagenze ku baginga room oba probably kiteeberezebwa bo bagamba ku saidi eyawaabwe nti kyalibanga kyabaddemu obutwa. Kaakati obutwa oba kyonna ekyabaddewo kyekyantiisizza kubanga owaffe ye kennyini mwenye pulezidenti omulonde w'eggwanga Uganda gwe babba oluvannyuma bannayuganda omulonda yamala n'alabikako e Washington DC oluvannyuma lw'okwekweka. Kakati bassebo ne bannyabo kambabuulire ebintu bino ebyogerwa omuganda agamba nti weewaawo olugero lunziruseeko
ekintu ekimu bwe kyeddingana emirundi emingi kibaako kale kandeete luno lwensobodde okufunawo nti tewali wabeera mukka nga bassebo ne bannyabo tewaliiwo muliro. Okusinziira ku byafaayo by'eggwanga lya Rwanda kiteeberezebwa nti omusajja ayitibwa Patrick Karegeya ono mbu be baali mu lukwe olw'omutugira mu woteeri ye ono nga bamusanga South Africa bwe yali ali mu kisenge kya woteeri ekimu omwaka 2013. Kakati bw'ogenda ku incident ya Patrick Karegeya ono n'okwata ne incident eno eyabaddewo ye bamutugira munda mu woteeri. Kigambibwa nti ebintu bino Congo byesinziirako okugamba nti tesobola kwesiga Rwanda kyonna kyegamba. Kakati waliyo omulala yali ayitibwa Sethi Sendashonga simanyi oba erinnya lyatudde bulungi. Ono yakubwa amasasi omwaka 1998 era ekyogerwa nti eggwanga lya Rwanda libimanyiiko bulungi. Bassebo ne bannyabo omulala ayitibwa Andre Kagwa Rwisereka ono bamusanga n'okutemwatemwa yatemeetemeddwa jjojjuuzi ly'abalamu mu mwaka ogwa 2010 era nga bino byonna byogerwa nti bikolebwa abakambwe ab'eggwanga lya Rwanda. Omulala ayitibwa Siridiyo Dusabumulemi Sindiyo kale kankitwale Sindiyo ono baamukuba ebiso jjojjuuzi ly'abalamu 2019 baamufumita ebiso. Incident eno naye eyogerwako abo bonna benjogerako basangibwa bweru wa ggwanga. Kakati okusinziira ku DRC kyewandiika nti operation z'eggwanga lya Rwanda abakambe ba Rwanda bamanyiddwa nti bazze bakola wabweru w'ensi yaabwe mu statement gye bakoze gye bayita extra territorial missions ezikolebwa eggwanga lya Rwanda. Weewaawo jjojjuuzi ly'abalamu mu 2021 bassebo ne bannyabo Seifu Bampoliki ono naye yakubwa amasasi. Nkugambye okusinziira ku bikolwa ebizze bikolebwa b'operativu ba Rwanda ng'era ebisinga biri linkiti ku ggwanga ly'e Rwanda kino tekisobola nga bwe baagambye kulabibwa nti kya bulijjo. Kaakati bwe weetegereza olutambi bassebo ne bannyabo oyo omusajja gwe mulaba gw'embalagaawo musajja musirikale amanyiddwa era kyogerwa bw'onoonyerezaako naye newankubadde nja kwongera okukinoonyerezaako eggwanga lya United States of America lyali lyamusanctioninga. Kakati abakonga abali mu ggwanga lya United States of America beebuuza nti omusajja aliko envumbo za America yatuuse atya ate mu Washington? Oba muntegedde? Kino nga bateebereza nti mu kubaawo kwe mu ggwanga lya America mu kitundu ekya Washington DC, First Lady eno gye yabadde kiteeberezebwa nti ono engeri gy'aliko sanctions asobola okukola operation yonna. Bulira esibira ntebine obibala ebinyirivu ebyobubino obw'ebigula okukamala naye ebyajja bityato bisowawuliriza nateeba ensimbi nga sirina pulaani nali ntudde waka neenyigira ssimu yange musajja omusomaali gye yava nange saamanya anoonya omugozo waziri besi ezeeza ddabula ezikunda okukamala nali nakimanyako nti anko lyazeetaaga ngamba sona beeni owaffe ow'ebinyaanya bwe nasituka ne ŋŋenda okumunona naye nnonaanona mbaziira tugenda okuzikima esente ezaalamulwa nnyongeramu ezange bwetyo n'enteebaayo emiliyoni 6 olwo nakyakala wamba nadigida nga neesiibira ntebe n'ebiwala ebinyirivu ebyobubino obw'ebigula okukamala naye ebyaddirira tobisobwa birindeko sooka oziremu Ivan Mapensa awo wenyini baana mmwe nakyakala mbanyumiza nadigida ezaali miliyoni 6 nesigalawo mu 3 bwetyo nensalawo nengulamu ekimoloka kyali kiwoga nenkitadde ku sipensulo nakyendowooza mbuki ekijja okuzibbula naye weewuunye mukama byagerekera era nemmotoka yatuuka nennemerera kuba nagivugira wiiki 2 bweziti moloka eyali ennamu netandika okufaafa sebo yandaaza seruganda wuliriza efa dayinamu ate ekyakatawuto bwemba ndi katawuto ebiire egiridde yegini nekubanga eno
enviya zesiba sebo nekyamuka amazzi nenfukirira nabuleeta nebibira musajja wonze nentamwa okaguweddemu olwo njeke neruma bibira nsumuludde nentwala okugisiba mafuta agaweddemu ne oyire mutonyesa lingi ziweddeko ngolwo bulaga ezitta bulaza sindika yalinga gwe sindika olwo abasindika akakomando bakansaba ng'oluusi sirinamu nenjagga obuyazzi. bulijjo neebuuza lwaki omukazi ono European Union Parliament bwe yasitula nemutuuza ne His Excellency Kyagulanyi okitegeera ekyo nekiteeka wali. bulijjo neebuuza lwaki omukazi ono aminisiti byonna byonna ebimukozeeko lo gy'alina nga mukazi esinga ey'abapolitician abamu mu sitwaga eno. Leero lwenfunye ansa. Ebintu ebikutaasa ng'oyagala okwenunula biri ebintu bibiri. One, once you overcome fear for death and you overcome greed for money, ebyo bintu bibiri teri muntu agenda bikozesaako, teri muntu agenda oppressinga abantu bo. Two, the politicians abagala okulya mu bannansi olukwe, let Sarah Birete be an example, the direction that Ugandans want to be led into gye twagala okugendamu. Sarah Birete abeere example. Amindisiti byonna byonna ebibakozeko tina accounts zaabwe bazifreezinze. Listen for Sarah Birete then mulyoke mutuzanyireko nga mulowooza tugenda kubeera mu ebyo bisenga vuddemu ngaddemu. Olira kanti the state is now struggling with this autonomy of NGOs. I'm sure some of you have even heard about a draconian bill on NGO funding by a state which has a skyrocketing public debt. Now, because of the struggle with the autonomy of NGOs, is posturing that they want to fund NGOs when they cannot fund teachers, when they cannot fund medicine in hospitals, when they cannot pay their own bills. We still have 70%, no 50% donor funded of our budget. But because of control and the struggle for autonomy of NGOs, now they are there debating on how to find money for NGOs. I'm sure most of you know the skyrocketing public debt in this country. We have Article 38. Public interest lawyers have come forward, including Law Society, Micah Moneka and others. So legally you find that nobody qualifies to suspend NGOs in Uganda today until that gazette is out. I hope I've answered that question. So when a fellow asks how come we are not demanding, should the government be awakened to do their own duties? They amended the NGO Act of 20. Respect Madam Sarah Birete. Thank you very much. Until we get such leaders who can stand by values, until we get such leaders who can stand by values, by representing, is when we are going to get liberation. But once we still have leaders who are still cowards, we are not going to liberate ourselves. Okitegera omuntu azze akubya akalulu nga nawe okimanyi nti nawangudde. Okitegera atute DR form zo kumpaka ku kibuli n'abantu abajje ku polling station abasibye. Okitegera abatute mu kkomera kubanga akimanyi nti kooti zina jagenda bateeka zizze era zigenda kusala according to his will. Okitegera according to his will ono akutte abaana bo abasse. Okitegera abasse abalala bali ku bitanda. Lwaki? Because they simply participated in a democratic process to support you. Weke nyene. Okitegera kubanga senga toweesimbawo tebandize mukano kalulu naye bajja olwalavu gye bakulinako. Okitegera nga essaawa eno okimanyi nti kooti zibamye justice olw'okubanga nti zaabwe gogenze at the end of it all ng'ogenda mu kooti olwanira akafooko. That is called hypocrisy. That is why nabagamba some of us are not just going to look on ng'olemezzaamu nnyo. Yes, I know why lwaki nkiremezzaamu until someone stands up to them n'abagamba nti you politicians stop politicking mwe mulemeseza Uganda ogenda mu maaso. Byonna byonna mmanyi bwetyo system webadde ezannya. That is called the facade. You are simply fighting for a sanctioned opposition status kebakutte ne babawa buwi. Until then
Uganda will never be free. Never. Tegenda kubeera free until we get leaders like Sarah Birete, His Excellency Kyagulanyi. This is a true representation of a leadership called defiance. Oje twetaaga omuntu akukutte akafoka akakujjeko akatugende tulwanye obuwanguzi bwa Uganda. Buwanguzi kyo bwogenda okulwanira mukulu nga babukuseeko na kibuli yabukuseeko Uganda babaddewo ng'akimanyi nti era gyogenda okuddukira mu kooti. Omuntu akutadde mu kifo mu position nti olina kumufukaamirira ate naye n'omulaga nti nange nfukamidde ate n'okiraga nti nze okufukamira kwange naye nkikola kumwe mufune eddembe lyammwe. Ddembe ki tugenda okufuna ng'oli ku maviivi? Eyo libeera ddembe ki? Okitegera libeera ddembe ki bannansi lye bagenda okufuna ng'oli ku maviivi nga tukimanyi nti byonna result zogenda okufuna ziso zigenda kugasa gwe ng'omuntu. Omukyalo ono agamba eno respecting rule of law agamba nti kisi kya sente ziri ze bakutte eziri accounts zaabwe ze bafreezinze sitekiri ku ezo sente no. Okitegera kiri ku government kutandika ku respecting rule of law mu Uganda wano ne constitution akujjidde article 28 ne article 30. Eziza organizations eza NGOs akugambye abasomesa tebalina sente zaabwe, abasawo tebalina sente, ebbanja lye batubanja trillion 1016 zibatubanja wabula ba politician bajja kujja bogereko bogezi. They are the same people who sit there in that parliament ne batandika okuyisa bills zino. Okitegera ne batandika okuyisa loans zino batwazize debate nzeko mutuwe loan kati and someone tells you mubagende eri mu parliament kutaasa fe bannansi gwe munansi gwe ebbanja lino liri kugwe omwaka gw'osindikayo yaliyisa nkiddamu opposition ne government bonna bali babeera mu nkwe okutuyisiza amabanja gano ge batubanja bonna. Ekyo tebakikulimba nti government yebikola kubanga erina ababaka bangi mu parliament. No please, opposition naye ebibeeramu kubanga nakugamba democracy wa parliament yoyo it is a two-sided sword whereby opposition yewandika minority report then bano ne bawandika majority report ne bayisa gundi kitegeeza nti badebatinze because they lack numbers. Nekino ekyokukwata numbers aziteeka eri tabeera musiru we bafuluma ku UPDF amendment bill United Nations yabagamba etya lwaki zino bills endati zifuluma kati mubasindika ku mabanja already ge tulina era bongereka amabanja because you are naive to understand this. Shama byasomesa very naive people and you find them seated on their lives usanga kuli wefude bukola discussion nabagamba mmwe you need 16 years in school okwelija mu shama kidamu before 16 years in school togenda kubeera ku level z'abasala birete ng'ebintu obirabira ku level z'abasala birete ojja birabanga bamubaraka munyagwa ojja okubeera kweyo level kojja okubeera lwaki kuba gwayagala okubeera kweyo level nti politician yagenda okutegereranga fechaffe bakita get off the political hook mindset reset ozigira nkidamu you are going to struggle okutandika okulaba ebintu shama gyabirabira mu kwa shama abiraba ku level ya sala birete ayimidde n'agamba temugenda kutufukamiza tuganye oba mwazijja muzirye tetugenda kukiriza kutufukamiza babagambye unconditional release teri kubateekako bukwakulizo bonna nga bata akawunti zaabwe kubanga akawunti ezo tezina musango gwezazza NGOs tezina musango wabula okubanga onayagala abamanipulating abateeke mu nkwawa nga we yakola political parties. Uganda erina ekintu kyetuta National Consultative Forum political parties zino mwezina okufunira funding naye okubanga ayagala okuteekawo ekifaananyi mbututeesa yakutte iPod n'agifuula nti yampaka kati National Consultative Forum eri mu constitution tekyalina makulu kati olina okujjamu eno iPod kubanga egenda oteekawo ekifaananyi tewaliwo dialogue egenda maaso wakati wa opposition ne government. Ono yabba akalulu nga n'abaana bali mu makomera muwanga kivumbi tattanga ku muntu si mutujju bakimuteekako buteesa abatujju gye bali bayinaayina tetulina ripoti ku bantu abakuwa amasasi gye bali bayinaayina kati gwe weetuuzaawo kakamerako ababaka bagende balayire kyekyabasindiseeyo. Ebyo nabagamba nti sometimes ebintu ebimu ebanga olaba leve ekusuuse gireke kyama okakkanya nnyo banno lwaki sikikola okitegeera sajja kuno okukola mikwano gwe olaba nti nina gwe nzikakkanyiza twala following yo kubanga byensomesa togenda kubitegeera kubanga obwongo bwe bukyali mu silevale mwe buli nfa kyokuddawo otandika okuyomba ne keyboard yo kubanga ne comment zammwe ezimu siziriplyinga kubanga ki obwongo bwe bukyali ku level nto okutegeera kyensomesa. Level z'abasala birete tonazituukako you need more years that is why I don't reply to your comments. So era mbagamba argue with your keyboards kubanga ki abategeera bajja kutegeera byensomesa bino si bya buli omu kubitegeera nkiddamu byensomesa si buli omuntu olina okubitegeera tekiri compulsory
kubanga nkimanyi nti muno mulimu aba P2B mulimu levels za njawulo kati bw'oba olaba nti kyama byasomesa bikususeeko entegeera please bireke time weriba etuuse okubitegeera ojja kubitegeera naye ffe tugamba omuntu atunyigiriza tetugenda kukkiriza muntu kumufukamira unless you are part of the system nga weekwese mu national unity platform okwo kwe tuli kwe tuyimiridde. If you are not working for these guys then ofaaki n'okugenda mu kkooti obanga tobadde ku script y'abano bantu ofaaki okugenda okulayira ogenda kufunayo kaki kikyogenda okutaasa abakabyo ng'etteeka lye mwateekayo we lyayite